Coming up on AC Media. Mundongo muna abantu berwanyisa. Naye tebavaayo kwogera ndi Kasirye osobola okuvaayo osobola postinga ng'olumba esi. Esi n'akuddamu ne mwereetera mu bigambo nze besibiinaako buzibu by the way ebyo ebigambo. Naye senga omanye entalo ezikyasinza okuba embi mu ndongo muno ze entalo ezitali za bigambo abantu beereetera. Waliwo abantu mu ndongo muno abataddemu ssente empitirivu olwanyisa bannaabwe nga teboogera oluusi na manager talina linnya talina ddoboozi naye nga ssente zaateekamu olwanyisa banne nga mpitirivu n'omusaayi guyiika mu ndongo muno buli lunaku n'abasinga tebabimanyi. Kati ffe tugamba nti abantu beerwanyisa naye teboogera ng'olina bukakafu kiti tamuddisa. Ate era Ronnie Mark kye nali ngambako abantu lumu we nali ku TikTok live awo nga mbagamba nti abayimbi b'e Uganda abamu balinga mayembe akubira mu mpewo atyo batumulabo okajja kweta kuloti We inspire. So amanya neddobozi Nabulime Esther SC atoquiz SCS Media Uganda social media muliro kubuzaako gwe nawo osinza okubanga otraba. Thank you so much. Bwatrabira wano ku butaka mu Uganda, thank you so much. Atrabira mu Gulf countries, thank you so much. Nawe atrabira mu Europe, America, Canada, wonna tubabuuzaako mwebale nnyo twagala kutulaba byonna tusiima comments zammwe tuziraba byonna. Naye ng'olunaku olwaleero tuli mu social media muliro negatiddwako abaami abasinga obugezi nze bemanyi abasinga obugezi Kasirye Adam wamu ne Ronnie Mark Kingi twakipisa oyinza okugamba AC Media byetatukoledde wano nenga nsanyisobala batusokerewa Ronnie Mark soko tubuzeeko gwaludde okulabika n'abanene mu gavumenti bafebo ne banyawo mbabuuzaako nze Ronnie Mark Kingi Kasazo ndi munnamawulire ndi music distributor Kromako Africa brand ebintu ebyo nabimanyi byonna era tubimalanga brand si ekyo tubimalanga so basebo ne banyabo mbategeeza Kromako Africa mutunoonyeeko ensonga tuzitereeza esi nsanyusa okuddamu okulaba madde ndudde okulaba bwe nakoma okulaba wait teyali bwetyo naye tutuuse ku kawunta ne mbagamba njagala kulya bintu bino babisasule babireete ngenza okulaba weebuzaabuza ne ngamba naye kati wait eno madde manyize lwambeera nti akasente keeyongedde wamaze mbadde ndowooza baatugamba bw'osanga omuntu nga mutono oddamu n'omusanga yeeyongeddeko ng'omanya omugati guweze ndudde kulaba kati nze mmanyi waki wait yeeyongedde tonnamubuuza bulungi omanyi ki oba yalwala bw'alwala ng'agejja weeri oyitejja olw'obulwadde nga bulwadde ki obwo bigiosis ebyaddala abalaba AC Media UG muli bakabi nnyo tubaagala nnyo. Amannya nze Kasirye Adam Card nga ndi mutunuulizi w'ensonga za art ne entertainment industry nga bwetambula naye nga neekubira nnyo kusaidia business. Ekirala ndi mutembeeyi wa ngoye eno brand yange gy'olaba wano jumpers zibaayo, t-shirts zibaayo, enkofiira zigenda fuluma. Ronnie Mark ajja okuba ambasada w'enkofiira mu maaso so tuzeeyo n'okubaweereza siziseera esi wammaze ebintu bimugulidde nga t-shirt za mitwalo 5 gyokka jampa ya mitwalo 8 gyokka mayogera natusinikirako ebinnyo byebyo zokka kati lwaki otugaa nti made in Uganda kubanga ziri made in Uganda isishu ngamba eno eri made in Uganda eno kyetwongerako brand y'abana Uganda kwa made in Uganda nedda si kujubisa brand y'abana Uganda okitegeera era byonna byandibadde made in Uganda naye wano twanoonyako material wa t-shirt omutuufu n'abula ne brand gye batugamba omukulu gye yatuterawo ekola material teyina na brand tegeeza quality yo yakabi quality yo nnungi nnyo ogikwatako kyova ogitunda 5 yeye namusanga ku supermarket yawo nanyimiriza nangamba kyaliwo oli gwe bayita Kasirye Adam nakulabako naye ebintu byakola byakabi n'awaana waanaawo manye ebintu bya studio media demu abayabe baba nabyeyo n'awaana waanaawo nangamba kati nkoze ntyo njagala mulaba ne muganga tonna bakulaba Kasirye kakasante eza t-shirt oziyina tajja kwogera naawe era ne mugamba ngenda ku essimu ye ne kakasa eza t-shirt mweziri naye lwajja nampereza aka message ku WhatsApp ng'ayambadde jampa oyo ndo sebo yakagula jampa 3 yakagula 3 yagendera mu jampa emu
mukyala wo omu n'agiraba n'agiwamba ng'alina omukolera ye ataase eyiye n'agendera mu japa yemu omukyalo owokubiri togenda mwogera linnya ati ate toyogera n'agenda mu japa endala era omukyalo mulala n'agiwamba kale galina okukola ki era njagala ntumira abakyala abali eyo mwenna nyogera okubasaba buli kyolaba nguziza bbawo kiwambe naye agula ekirala nze mba mukola ki sikanya musajja wange bw'aba alaba sheeno kati gampugumye dda because omukazi yamuwambako jamba alaba sheeno n'omulala yagiwamba naye alaba sheeno kati rasita waffe golo kati omanyi abantu bameka benna akaguza nga bakyala bao baziwamba kati ni bangi era gwe mukyala gwe ali mulala sheeno oyo bawo si yegwe njogerako esa anyway mukulikeyo mu Aziz Azion azinoonya waliwo mwavuddeyo byatambudde bitya nsokedde wani kasirye tubulye kye kyabadde nze ng'amazima nabadde wagenda nga ne tiketi nsasule naye nafunyemu obutawulira bulungi ku ssaawa esembayo ate omubiri si kyagukaka nensalawo nensigala nga nfolowingira ewaka kuba munne ennaku zino otulo natusangula mu budget kati wekazze ne kawamba nga n'omutwe gunuma ne ŋŋamba sigenda genda so tiketi yafudde naye nja kwogera okusinziira ku bye nalabyeko. Yakusanze Warren Mark concert nagibaddemu mu kugiteekateeka yonna from day one nabadde kitundu ku yo kubanga Azizi musajja wange nnyo like mubulamu obwa bulijjo yemu ku bantu betubeera naye ojja ku business yo n'adduuka ku Mbaraka tulinawo edduuka ajja n'atuulwawo ku dduuka ne munyumya kati musajja wange so nze mukyali wange abakyali wange so bwe babeerawo ekimukwatako mba nino situkiramu kubanga Azizi muntu w'abantu kati kyemmanyi Kasirye esi oyo Brian mwenna mukyaludde okulabayo ekivvulu bannayuganda nga beewaddeyo kiwagira n'omutima gumu nga kino ekivvulu kya Azizi abalala badde nga batukaka bukasi bamala tekayo na ziposti zikolima bamanyi balina akakodyo ke bakola basasula babloga najja nayita wa esi namuga esi kolayo posti ogo complaining lwaki abayimbi tebapostinze concert ya gundi kumbe nyini nanyini concert yagambye bloga atekeyo posti eyo agamba bandekeredde ekivvulu kati ekyo tukimanyiffe kati kuno twalabyeko nga abayimbi teri gwe bakase teri bloga agambye bantu nti bane wakimulekese concert ya gundi mujimulekera buli muntu yenyigiddemu ne balanga ekivvulu bakirangidde akaseera katono ne balanze nasemba okulaba obumu obwo nasemba bulaba ku Even Lagu kuba mu Uganda lisiraba nko muyimbi gwe balaze bumu like unity love one love eyo nga gye balaga Even Lagu ebisere bamukolera kawosh ku papazi buli muntu yasipukiramu ngoyizoroza buli muntu Even yali amsasulide ko rent abantu babeerya mu Even nenda banengamba kino nga kyawudo kiraba mu ndongo kati nazemu kiraba kwa Azizi nga buli muntu akulaga talina buzibu na Azizi oba mukazi oba musajja buli muntu agamba Azizi tiki oba wa kibiina ki Azizi tiki so era Azizi nadde njogera naye ku Friday nge show ya nja twali naye ku kasauna kene tubeera mu kasauna nangamba siyenja mutwala naye maama wait eno oyinza gitwala mu muliro naavayo nga temutuulikira mu ddwaliro kyovulamba nti atyamu naye tunagimalako nga bamulwana mutyo owaye kati n'amasavu tugana okugogerako tunayogera ku ki tutya n'okwogera ku masavu so Azizi yadde musanyufu nti nesho nga tennatuuka kubaawo nga talina stress wadde kubanga Kasirye nga wasanze omuntu ng'ekivulu kye kyanca oba omunyumiza wano naye nga tawulira ebirowoozo biri walala nakulabya wano David Utalo ng'ekivulu kyanca nga takyategeera nakiri mu nsi eno bonna abayimbi babeera bwe batyo pressure oba waliwo kitali kisasule bakubira wano bakubira wali n'otuka n'otabuka essimu eba evuga kumukumu kandi naddala ekivulu nga gwakyetegekedde kati ono yabadde yetegekedde ekivulu kye abasinga tebakitegedde kitegeze naye bakyaliibe yedde yetegekedde ekivulu kye buli information gy'olina nfu kubanga nze nkubulidde maze nange naye mmanyi bagenda bamutegese naye nagenda okwetegereza byonna byonna kuba mbadde mbirimu ng'omusajja yeteekedde ekivulu
n'abasigadde muwadde mubeera mubezi nga bakyalibe kumuyamba kyova naye kyabadde afuwa okulaba oba ogikyaliwe ng'oli mu kunteekateeka ng'olina business nga business agikulembeza naye ng'akuyisiza mu business yo kuba naawe obadde omulangirako so ekyo kye twalabye ku Azizi bw'oba oli muyimbi nga nawe teekateeka ekivulu anytime soon lowooza nnyo ku kintu ekyo baani abagenda okukubeererawo baani abagenda okukuyirawo omubiri muli eyo muyisa bubi abantu mu abasinga empisa embi oli muyimbi tolina wadde omukwano lw'oteeka ekivulu bino byenjogera olabanga ebyokusaaga eyo togetherness one love gye walabye ku Azizi nga buli muntu apushinga tawasasuddwa dde 10 kubanga teyamuyinako nsonga negwe tumanyi mu public ffenna amulinako ensonga Eddie Kenzo era bwe tutandika okunoonyereza nnyo ojja tutuuka obuuze ani abanja munne era ojja kwetegeeza nga Azizi yabanja because ye yayamba otegera kyegamba kitegeeza yabakubanja bakulinamu investment nti this is a guy atalina buzibu na muntu bamulangiddeko buli muntu yamubeereddewo era ebivulu ng'ebyo nze we bisala binnuma nnyo eby'abantu bwe batyo n'ekirungi nti tekyasaze ate yayagadde anyumisiza abantu kuba twamugamba atekemu tables nga nnyingi n'agaana kubanga baali bamugambye atekemu tables 75 ekyamisa ky'omanyi tables alimu zaali table 7 kati nga mulinga abaana b'essomero abali mu dining hall muli muti ku 10 ne muli muti nanti yagambye nze saagala kuteeka funa bufunyi ssente I want people to enjoy njagala abantu bajje mu concert naye nga banyumiddwa such that ne wendi bayita omulundi omulala bajjaga concert ya Azizi yannyumira than okubapakiranga kulwokuba njagala ssente era n'akikola n'agaana tables ennyingi abantu ne banyumirwa era twebaza abantu bonna abazze ku kivulu kya Azizi ekisembayo abayimbi nga abo be basaana osasulirwa ssente ezo emitwalo 10 kudda waggulu nitubasasuye ntujje ntubalaba because baba kiwadde obudde omuntu akulaga azimbye ekintu waliwo abayimbi kasire benyiza okugamba bakolako ebivulu ku Serena nga bali bakayimbira emyaka 2-3 n'okutuusa leero tebaddangamu teeka kivulu wadde neki naye twabyogeranga abasaaga nga tukugamba nti eyo venue enyuma nnyo omuntu ng'azimbidde ekintu ng'okizimbidde ebbanga ne tujja nga tewaliwo nakubuusabuusa obanga akuba climax y'okubuuza kuba kapobo b'okuzina negwe ssebo tuyazo oyagala kuteeka Serena tukole tutya bw'onooweza emyaka 10 mu industry ku nsonga eyo nja kusooka okwogera ku kya Ronnie Maka kyayogedde ensonga ya social capital social capital kintu kikulu nnyo bannayuganda kye babuusa amaaso nti omusajja nga Azizi okusinziira ku bibadde bimwogerwako ne byalabikiramu ffe twatandika okulanga ekivulu kya Azizi n'okukubiriza abantu okugenda simusinkanangako okitegeera simulabangako naye okusinziira ku byali bimutambulirako mu saakozi z'abo abatini b'embeeramukko naye nawalirizibwa okubanga okola ki okola post n'ojja ng'oyogera ku kivulu kya Azizi n'obeera ku live n'ojja n'okyogerako abadde shikaliisa abo nga basindika of which besikkiriza nti bonna baasasuddwa singa bonna abadde yabasasudde ekivulu kyandigenza okuggwa nga talina wadde ekikulu nedda ekyo gwakiyisizaawo naye nga social capital kintu kikulu nnyo naye eriyo abayimbi abamu nga batta social capital kuviira ddala kuba bawandiikira ennyimba ne batta social capital kuviira ddala kuba producer ne batta social capital kuviira ddala kuba media personalities babakoze eki batobye nabo ne batta social capital n'aba bataddemu ssente omuntu okwesiga okuteeka ssente mu kaaliyayo kizibu olina akwata ssente zatandika okukola kyokkuteekamu kubanga abamu osobola okuba nga ova mu famire nga ne mu famire mulimu abagagga abasinga n'ono akuteekamu naye nga bonna baakuma wadde 10 wadde okugulirayo amazzi ng'ogenze muki muzowe ne kati omuntu n'avaayo najja n'agamba nti neesize talenti yo kanjikole ki kanjiteekemu tayimu neetuuka n'omwefulira n'omusala ki n'omusamba eri ebiseera ebisinga kyeweerabira nti abantu bano buli omu aba n'abantu bajja nabo n'amaanyi gajja nabo kyova olaba abamu tebo zibasala nti abantu abamu olaba bizinesi y'okutunda tebo eva ku muntu gwe kukumanya enkolagana gy'alina naawe ng'omuntu kyova olaba tebo abantu bazibasanza mu ofiisi kati oyo akumanyi yakola kyolaba nnyo Salvador wano ng'ategese Just Africa Laughs olaba ng'atambula nnyo ne gayi bamuyita Gareth Onyango Gareth Onyango mutegesi wa night season biti abadde nnyo mu business abagagga aba bamanyi personally akubira bukubiza nagala tugende wagundi lwaki social capital Salvador gwobo ozimbye ne Gareth kati Gareth naye akuyingizaako muki mu network eyiye kuba waliwo kye bayita OPR mukula other people's relationships nti olwaleero osobola okubanga kye weetaaga Ronnie Maka yakiina
naye ng'ekkubo ly'olina okutuuka ku Ronnie Mark oba oluusi omanyi esi bw'otuuka ewa esi naye n'akugamba Ronnie Mark naye simutegeera nnyo naye Kasirye yakola ki ye yamutegeera okitegeera ti ojja oyita mu balala nga bajja bakola ki nga bakutambuza nga bw'olaba tubadde tumaketinga ekivulu kya Ziyoni olw'ensonga wawulirawo n'amwogerako kirungi onamwogerako kirungi n'ogeuka owaaye ki twagala nnyo ebintu bya unity n'okwegatta so ka twegatte ku kirimu amagezi nti ekisooka omuyimbi ayimbye for some good time muyimbi mulungi Katarogo weeri eyimiridde eri solidi nga ebakubuuza ensonga lwaki toyagala kuwagira Aziza Ziyoni nga tosobola kugiwa nga n'obuyimba bwe owakwanirako omukazi gw'olina okitegera owakozesa buyimba bwa musajja okwana omukazi gwe wateeka ng'osobola okuwuliriza okuviira ddala kayimba ke wasooka omuwulirako paka waali kati era ng'okikakasa nti kyagenda okuwa abantu boonaaba okunze ne bagendayo tebajja kugamba nti Kasirye yatuwaanidde ki kino okitegeera so Aziza Ziyoni ekivulu ne kirangibwa nga kitambulira ku social capital gwa gyazimba ne kijja ne kikola ki ne kibaayo okuva ku performance entini ze nasobodde okulabako okuva enabadde nsinziira nze ekyasinze standing out for me ye performance gye yakoze ne Fresh Kid oluyimba lwe yakola n'ezzamba n'aluleeta n'alusuusamu Fresh Kid ekyo tetuyita contributing to the next generation okeera ku makya n'okwata Fresh Kid n'omukkirizisa nti asobola okuyimirira mu ngatto za zamba n'abaako kyadeliveringa mu rap fraternity eyo naye najja n'ayambala bulungi okitegeera ekyo kyoba omuwadde kiba ky'amaanyi n'omuwa VIP audience eyo eya Serena najja n'agiyimbiramu ne confidence eyo yonna najja n'agiportrayinga n'abanga alaga nti ya practicinze eri abantu abayimba ennyimba z'abantu nga mugudde mungwe naye yabadde akulaga nti omwana practicinze lines zino n'azitegeera najja n'azisuulawo mu bulungi okitegeera kitegeeza in the absentia of Gieni Ozamba naye gyali atunula n'agamba okay rap si waakufa bwe kiba nga abaana bano mutandisa obba empawalinga to that level kyova olaba ekyo kisobola oku abstractinga performance endala ennungi zonna zennakoze eki zennalabye ne ŋŋamba okay this is really empowering kyekikye ŋŋamba abantu nti omuntu okuba nga yasulako ewuwo omuntu okuba nga atambulirako mu mmotoka yo tekitegeeza empowerment gy'obaamuwa mu kaaliya ye naye omuntu okumukwata ng'omwana Fresh Kid n'omujja gy'omujje najja practicinga ng'engatto zaatuulamu za musajja munene zamba ate ku stage nayimirako n'omuntu ng'ani nga Ziyoni bayimbi bangi abagenda okufa nga tebalinnyeko ku stage erina magnitude bwetyo ekyo so kya stands out for me bangi n'abamu nga baafadda nga tayimiridde ku stage ya magnitude ki bwetyo kitegeera so Aziza Ziyoni that stood out for me kyewakoze ne Fresh Kid naye ate n'ebirala byabadde byakabinyo performance zabadde ennungi awo nyini ku Fresh Kid esi sookoleke omanyi nti omusajja yateeka surprise zaali surprise nnya kati faamu kufe twazimanyako naye lwakuba amateeka agaatuweebwa nga esi ne wabakyaliwa ate tosobola mugamba nti waliwo surprise bweti ne bweti zaali surprise nnya naye bamala okusengeka show nga bwegenda otambula namuga surprise nnya zigenda ba nnyingi londako surprise nga 2 zokka zoba okola enda ojazeka maybe ku concert eribeddako omwaka omulala naye ate webunya ne surprise teyazijja wala nnyo yazijja mu saako zaawo bakyalibe babeera nabaabo bakyali bawe bayita surprise bweti ne bweti kati ya Fresh Kid yali emu ku byo ene Fresh Kid bamuga topostinga toteekayo ekifaananyi kyonna mbu tuli muri rehearsals tolaga abantu nti ogenda kuyimba ku kivulu egenda kuba surprise era nabo baali bagyesunze kuba yakola rehearsals nga bawulira omwana ekintu akiperfectinze ne bagenda surprise egenda kukola era fina twasirise naye abamu kufera tukimanyi nti surprise gyeri kubanga omuntu omulala gwe yakikoppako idea gwe yagikoppa ku Juliana Juliana we yakola concert ye yaleeta Sweet Kid kati Sweet Kid yamuga topostinga tolaga nti ogenda performinga namugamba bali babiri naye katukusinga Sweet Kid yasinga okukola ennyo namugamba nti tolaga nti wooli because abantu baludde okulabaako madde okulaba ng'oyimba kabakulabeko abamu tebakulabanga nako ng'okuba live because abantu abasinga bati tebalabanga Fresh Kid manye ku Sweet Kid ng'ayimba bamulabya ku concert ya Juliana naye yakikolanga surprise kati nono naye yakikoze abayimbi abala tebabifanako balowooza kimu kusolooza ku mulyango kusolooza ne basolooza nga tebatulowooza nako ffe abasasudde ssente tukoleyo ka surprise Ronnie Mark ekimu ku bizibu bye nnina ne ba artist ba wano ba performing artist kyekintu kye twogerako ekya performance eyawukana na kiki oyina ku CD performance ojja no practice nga kyovola ebamu choreography ya dance ne mood y'oluyimba esobola okukyuka
era abantu awala when appreciating the performance ku Battle of Champion Shiba yajja nakuba seti esooka ng'olaba emuwanise emuleze najja ku seti ey'okubiri nga kakkanye nga n'oluyimba oludduka aluyimba buyimbi ku peese ki enzikakkamu kyawa abantu chance okuinteractinga ne lyrics ezo kubanga bawuliriza kiki yali ategeeza ddala mu luyimba luno so kati performance kintu kikulu nti bw'oba wayimba n'ezzamba tekitegeeza nti yayina okujja bw'abanga taliiwo ate tekitegeeza nti gwe gy'obyeyimbira obikakewo osobola okufunayo yanga sto omulala gwowa practice practicinga kati najja ekyo kyabadde outstanding okitegeera ekirala Aziza Aziyoni yenga ye teyaswaziza eddoboozi yazze n'ayimba bulungi okitegeera obuntu nga olaba kake babaddemu ne interaction gye babaddemu ne Remao nga buli omu achallenginga munne to dance kiba kigoyize beyond kye bandiyimbye obuyimbi ekiri ku CD no abantu endala performance naji basobola okukola kye basobola okunyumirwa okitegeera so nzikiriza Azizi ya performance bulungi yategese bulungi shoye ate n'ekirala kye tulina okukiyigamu social capital kintu kikulu nnyo nga tonna taataaganya social capital weebuuzenga ebibuuzo bingi nnyo kubanga kisobola okukola kyo kukositinga zimba social capital okuviira ddala ku muwandiisi wo okuviira ddala ku producer wo paka ku bantu abalaba ogenda okolagana bw'ogamba omuyimbi alaba sheni okuzimba social capital tebajja bitegeera abayimbi olina bagamba kimu okukendeeza ku mpisa mbi kweyisa bulungi oluusi oyinza okuba tokkanya na S muleke because ojja mwetaaga mu maaso eyo nene bwona omunyola social capital tolowooza nti buli omu ategeerera ku sipiidi kwotegeerera tebajja bitegeera wama bassebo ne bannyabo mweyise bulungi mwegendereza ebintu ebimu naye babikuluma tojja kwano ku show ya S kutandika kuloyetera muyimbi munno na producer olwokuba yalina ke yakoze akakyamu ne bano ba S nabo balina ababakola ebikyamu ne zino channel zaabwe naye nga tebabyogerangako nga talina gwe yali avumye naye nga ate abamusinikirako ebinnyo bangi naye nga tajja kujjano ku kamera atandika obavuma buli kazi olwokuba TV ye channel yiyo kitegeera kigamba naye gwe ssebo ne TV siyo bakwaddeko omukisa gumu okujjako ku mpewo n'osooka otabukira buli yakoze ekibi n'avuma baproducer nze balaba nga bakola shows ku TV n'alumba producer yamuyisa bubi writer yamuyisa bubi S yamuyisa bubi Brian bonna n'abavumira ku TV n'omuga naye gwe okyali mwana muto yakusobyako fine n'ojja mwetaaga nawe olina abe wasobya nabo tebannakuvuma bireke ojja beetaaga mu maaso eyo ng'otuusa oteeka ekivuto kya Serena abayimbi wamma mukitegedde tweyiseeko bulungi Aziza Aziyoni yakikubye nga okimanyi nti waliwo ekintu okimanyi we tubeera ewaka tulaba nnyo okusinga nammwe abali ku sheezo Shiba wali toyagala mmulaba tajja kukola kintu ekyo abantu banova mu mayumba gaabwe bagende ndivu nedda nzolwa kintu kye nalaba simalaba kyekyo nagenda ku show ya Shiba action battle naye nga nze saalabye nga nabaddeyo ku setting naye nga abantu bali ababadde waka balabye nnyo n'okusinga nze nali mpakana nga bo banga abalabye kino nze nga nayo birala ate wabadde wabeerawo kamera nyingi so anyway oluddako tugendaga tulinayo bintu bingi tulinayo ekikadde nza kutwala ani saha agenda kubeerayo so agenda anti abagenda okuyimba muwagizi wa Arsenal kati saha takyamuyita saha badde mmanyi saha ali mu kikadde baderaganedde omuvubuka muwagizi wa Arsenal mu December kati saha amuyita Saka agenda kubeerawo waliwo munnabyabufuzi yamuyitanga Shaka sebo tozanyira mu mention ya mukulu wamma mention ya saha awo nange nzikiriza ate siwagidde muyimbi so tugenda kubeerayo naawe nanga tuvuddeyo ewedde ngenda kuva mwezi 8 Desemba asasule eyiseewo ennaku z'omwezi nga 8 Desemba Africana ennaku z'omwezi nga 8 Desemba obutera Africana mujje twagire omwana asinga eddoboozi alina akayimba keyakoze kolabo ne nani Fefe Buse akayimba kakubye nnyo so guys don't miss out n'omutegesi mwogereko wamma bantu baffe tugende maaso gwanetegeka tugende maaso kati oyagala ogamba abategesi mwogereko ani anabategeka sebe eno platform eno TV ebe ino okuteekebwa gwenga bakooki kati saha yandyetegese gwenga bakooki yandyetegese
wama aleka big events twagala okutumirako nnyo big wadde kasirye kimuluma naye tewali kyakkola big events yatadde sente musaha just ekyo kyemanjagala olaba kati omukyala nga esi platform agizimbye nawe olaba ateekamu era tumugambire wano kati omukyala nga esi ono omanya nti oba kabutuusa big events twagala okulaga esi ono yeetaaga okwokya tikitoko yeri egirabugize ate ekirungi big tanyogoga big tubale tukusaba esimedia eno girabemu ate ono mukyala munno woman empowerment ate ono mukyala muno ne size era yeeyo giraba bonna ba big tubadde twogerako emabegaawo tubadde off camera ne twogera ku Jeff Chi wabiki awo straight nja kuvaawo ngende okubanga essaawa zino wiiki ewedde tulabye ennyimba bbiri ezifaanagana ng'olumu Razuli Tams ne Shiba ate olala nga Joylanda ne Violeta no so ng'oluyimba lwe lumu X nti baafuna ssente lwe lutambula so kati awo ensinzira okubuuza emabegakaawo by the way nga tunabagenda nyaawo twalaba oluyimba olwali lwayimbirwa Jose Chameleone ne Shiba nga balugyemu Shiba ne bateekamu era Joylanda but the same song awo ensinzira okubuuza nga mmwe abakugu mu nsonga zino ekintu eyo kiba kiteeka music industry okuba nga abayimbi basobola okubeera awo nga balina ennyimba ezifaanagana naddala nga ate baaliko ne management oba oliawo management eyaliyo ate ngeyekola ebintu ebyo nsookedde waani kansookere w'omwami Ron Mark ate tutuuka ku nsonga za Shiba awo soka oyogere ku nsonga eyo olaba oluusi tuvayo ne tumuwolereza tuve tulowooza nti akoze nnyo omwana oyo ekisooka ennyimba za njawulo ne sitole zazo za njawulo oba amawulire gaazo ga njawulo kati ekisooka tusooke ku luyimba lwani olwa Violeta ne Joylanda ate era lwe lumu olwa Zuri Tamzi ne Shiba oluyimba olwo lwadda naluwulirako nali wa Atini awo sometime back manyi musajja wange oligo twali naye wa Atini bamuyita Vioni Samu tasobola wandika luyimba olwo naawe siba kuba kyaliwo naye kyaliwe Samu principal ate yali akusembedde nnyo ese ojjukira ebyo ebiseera era namugamba jangu mpola ate Samu tomumanyi naawe kati wamma Samu tukutumiddeko nnyo Samu principal kyaliwo tuli naye wano abadde ayagala kukunyigawo wootajja naye nga tolina gwe wali owandiikidde so tukutumidde butumizi kati madde ga oluyimba olwo kyaliwo ye yaluwandika bamuyita Vion abeerawo era ne Samu babeerawo wa Atini kati yeyampa omukisa okuluwulira munanga naye oluyimba lwe nakoze wano ne Jeff yalwagadde n'alutwala n'alumpa ne nduwuliramu ne mubuuza ge naddukola nani nanga jankubukubiramu amaloboozi ge bakoze eki ge bakoze nga project eyo yali ya manager wa Zuli oli omu Nigeria era yaliko ssente nnyingi naye nga business yaggwera management zombi eya Zuli ne Jeff naye nga yaliko ssente nnyingi nga ssente ezo zirina okubeerako audio video ne promotion jukira ye Jeff yalinga kikola mu ssente za wamu ye yanoonya oluyimba lwe mugenda okukola ne mukola audio ne video ne promotion gwe n'omwa budget nagamba tobagenda kuba milioni 3 omulundi n'ozimwa gwe n'inda simu ye kuyita mu studio kuyita ku video shoot kuyita kugenda ku performance kiba kiwedde byonna bimukwasa kati ezo projects yakolanga bwatyo kati we nalaba oluyimba olwo nga lufulumye nenzijukira nengamba kati Zuri bayinza omujjamu because lwaki business eyo yaggwera wakati management ate nabo bayawukana Zuri neri management kati Jeff ayinza okuba yalaba oluyimba lwe ntoba yali asigadde abanja yakasente ate nga Zuri takalina n'agamba Zuri oba oluyimba olukyalwagala mpa ssente zange zasigalayo nga tozirina wajjukira zaali ssente nnyingi sijja zoogera ne zaali nnyingi kali byonna bye nalowoozaamu ne ngamba kitegeeza Jeff ono abaana atwala oluyimba luno lujja ku Zuri balina okuddayo eri ssente ziri nnyingi maybe nga waliwo ensonga endala oba si kyekyo nga tubyogerera wano nga Zuri agenda mala aveeyo mu kamera abanje oluyimba lwe because kugambe lwalimu ssente nnyingi ekyo kimu ekyokubya oluyimba baali tebannaluta era bino byonna ebyowuli ebyokuta oluyimba babika babitadde lwakuba nti ki luli lufulumye ne bagala odduta olw'obusungu oba olw'okuwulira obubi because lwaki oluyimba luno we lufuluma abalukoze babanjawulo
nze ngenda ewa Adam nga ye producer nitukola oluyimba nembeera ready werufulumira ngenda kubeera wakabingize nga producer olunaku ne lucha oluyimba ne lutwala ewa Brian nga ye producer kati ono asigaza olulwe nga adibye nalwo because lwenfulumiza lwoli kati nono olw'obusunga n'olwero yakolanga naye aluta kati batosola bye wala era kyoba nenyanya abantu abajja ne banenya abayimbi omuyimbi ono yatadde oluyimba lwekulokuba luli lwafulumye oluyimbi si aluta bano abalala bali mu project kuvya ddala kuba writer ne ba producer be batte ennyimba ezo so kati oyinza obutanenya Shiba oyinza obutanenya Zulitamuzi nti yata oluyimba naye bano abantu abalala so kati yo project ndowooza ekyaliko eggulire era maaso awo twanira Bazuli nga avuddeyo olwa ssente ziri zegambye ezaali mu project eyo ekyokubiri Jeff aba akola ebintu bino nze ndowooza ye kiyinza obutamukosa nnyo kati naye tomanyi kyekigenda kusparkinga mu ndongo because ennyimba eziri mu bantu eyo nga bannannyinizo baayawukana dda n'abayimbi mpitirivu yana ekyaliwanga ali ku seti awalina omuyimbi omukazi gwabadde amanaginga bakitadde kyokka abadde alina ennyimba z'omuwala oyo nnyingi mu sitooko bwe ziti kati naye ali ku seti era eyala we yamulumye yatunzeeko olumu yalutunze juzi wano Aroma alina oluyimba lwe yafulumye kati nga ate waliwo omuyimbi omulala yadde alukoze naye ng'ate oli management eyalumuwadde naye ng'ate eno yalowooza olw'okuba bayawukana n'ono oluyimba alina right to the songs kumbe mwayawukana naye oli yasigala nannyini nnyimba kati golowooza mbu yazeebasa bali eri bazitunda era abawala mwenna abaliyo nga mwayawukana ne management zammwe ennyimba ze mwalekayo temuzibalanga nnyimba zammwe because omutandika ozibalanga ennyimba zammwe bino tukyabiraba nnyo nze nina bemmanyi bali muzitunda buli yala bwemulumamu ng'akwata ku luyimba lwe yakola n'omuwala ng'alutunda era kati ali muzitunda kati maaso awo zigenda tutuuka nga kavuyo nga luli lufuluma naye luno ne lufuluma kati Jeff wabanga yakirimu leero nga ye manager omu ku bamanager abanene betumanyi kati kigenda sparkinga kispreading mu industry yonna buli yana oluyimba nga yawukana n'omuyimbi atanga nodi ata yazimini akola album namba ne Bush ne bawukana ningamba kati zinnyimba zigenda kuddawa kati obuvuyo bwenkugamba era nze ndowooza Jeff kino kyakola kiyinza okuba nga yita nakiraba kikigenda kusparkinga nekigenda kwonona industry tugenda tukulaba obuvuyo bungi because abantu bayawukana dda n'abantu abalala baproducer bakoze ennyimba ne bagana osasulwa nga yaluwandiise yaluproduces ne bagana omusasula balina obusungu bali eyo bagenda kukwata ennyimba ezo bazite oba baziguza abantu abalala kuba balaba ne Jeff kasita yabikola ate munannenyaki okitegeera so kyendowooza nti Jeff akirowoozeeko because takyali muntu wa bulijjo nga bw'abadde alowooza otugamba ki ku nsonga ezo ekiddayo kwani nnyini luyimba olwo tuzenga tugamba nnyo abayimbi ku bintu by'okuligestalinga copyright z'ennyimba zaabwe ku bintu by'okukola contracting eraga nti tuyingira contract eno gundi alina maanyi bwe gati mu content gundi alina maanyi bwe gati mu content okitegeera so olwaleero awo kigenda kuddayo kwani nnyini nnyimba zino bwe zibanga ennyimba Jeff yali yaziteekamu ssente nga ye yazigula ku lw'omuyimbi w'ebiseera ebyo ng'omuyimbi si ye yagula kitegeeza omuyimbi asobola negotiatingira ku ezo ze yali akoze already so si ezaali zitannakola ki ezitannakolebwa era kiba kitegeeza nti omuyimbi tateekeddwa kuta nnyimba zino ennyimba zibelonginga to the management naddala wobanga si gwe waluwandiika tewaluteekamu production tewaluteekamu ki kintu kyonna okitegeera nga tomanyi kyajja kitya kitegeeza ezo oba olina zikola kizeesonyiwa ekirala wano omuntu alina okwegendereza ennyo nze kyendaba ye Shiba okitegeera ebiseera ebisinga kiwa waaba azimba omuyimbi amuteekako stories zino zibamu ne controversies nyingi olwaleero asobola okujja n'atandika Jowiranda ng'anoonya gwanaawakulako olutalo lunayinza okuba ng'ayinza ddula bakwani ku Shiba era n'akimanya nti Shiba asobola okubeera ng'alina ennyimba zino ng'azisirikidde ne bwe nnaata ne mu provoking mu ngeri yoziddamu out of excitement basobola tiimu y'okukola ki okureactinga nga Ronnie wakugambye nti Shiba ayinza obutareactinga neebaayo abalala bali mu layini eyo ne bakola ki ne bareactinga so Shiba ateekeddwa okuyiiya engeri gy'asiringa ekintu kino naye kiba kyetaagamu omukono ogw'ekyuma oyogere ne producer byonna byolina nabo ennyimba singa oluyimba Jowiranda aluta ng'alina omuyimbi omulala temulutanze ku lwange bwe baba nga balutadde oteekeddwa okumanya ani alutadde accountability n'ebaawo oyo yenna alutadde out of excitement kino kiri against your brand osobola okukola ki
kubanga olwaleero lwaki tudiscussinga Joyiranda kati ne Shiba mu statement yemu lwa nsonga oluyimba olufaananya lyrics lwafulumye kitegeeza ono agenda kubaanwa ku maanyigo nga weebadde enkola y'abayimbi abamu nti buli omu okujja abaako ne gwakola ki gwakwagula okitegeera jjukira kaseera kano amazima gali twogere Shiba talina ttiimu eri strong enough ku encounteringa kiwa kati ku bujogoli bw'engeri gyabuzannya n'engeri gyakolamu n'abantu be osobola okubaayo ne Ronnie Maka ng'asobola okwogerera out of good faith ne ku management eyiyo nti be mutuula bano mwe mufumba nga Ronnie Maka naye yeekanga okifulumiza nti Shiba yakoze kino okitegeera so mu kaseera kano Shiba kyalina okumanya kimu nti ene baataaka kuki ku brandi yo kubanga bagenda tandika ogitundirako gikozesa otunda omuntu kati Adam olaba kyotumye Shiba okukola kiri kyobadde ogamba ndabanga ekizibu lwaki music yo naafuluma woba omanya abayimbi bano oluusi tebamanya nakumanya nga music afulumye omuyimbi agenda omanya oluyimba olupya nga luyiseeko omwezi nga ye lwalumanya nga gwe Adam okola ki olumanya ati kaseera okumanya ekyangu kiriwo ekiti industry ino formalizing oba twagala oba tetwagala Shiba wooli at least oyina akasente k'osobola okwakisesinga okuteeka mu ligo ne bw'ofunayo omuntu omu eyatadde luno obanga tebabadde kukkiriziganyako n'oteekawo embeera n'ebeera documented n'eteekebwayo omulala eyandikirowoozezaako asobola okumanya nti kijja kubaako repercussions ebiseera ebisinga obuyinza si bwakusaba busabi there is a time when you have to fight for your brand bw'oba obadde olwana buli obutalotalo obulala now this is a war this is a battle you should take on oteekeddwa okumbakakasa nti osiiringa ekintu kino once and for all waliwo wano design omu afulumya engoye nga ziriko erinnya lye abaana baali batandise ozikubamu kopi ye kye yakola yagenda n'anyangalazaako omu ne kitambula mu netiwaaka y'abalala abaali bazikola nti omusajja akunyangalaza n'ebyuma n'abitwala abasigadde ne bakikola ti ne bakyesonyiwa that is an extra mile you should take okitegeera naye nga tuvuddeko awo ennyimba zino zigenda kubeerawo mu katale zonna kati zaafulumye kuba kati engeri gye tuli mu digital space kizibu controlling oluyimba nga lukoze eki nga lufulumye oyinza okwesanga lugenda fuluma lukozesebwe nga drive okuleeta omuyimbi gw'obadde toyinaako mukono lukozesebwe mu kukuba ku platforms enjejawulo kuba naakolera ki kyokka ate ng'officially sigwaluyina sigwalulyamu ng'olutalo buli we lujja sigwakola ki sigwafunamu naye ate Adam olaba ennyimba ezibadde bwe zityo mweyo embeera ezifulumye mu mbeera eyo si ze zisoose waliwo n'endala zizenga zifuluma lo Jasmine oluyimba lwe yafulumya n'oli omuwala we UK n'alufulumya nga Andre yalubawa bizze bibaawo bingi waliwo ninseno ennyimba ze yawandiikanga oluyimba lwe yawandiikira Juliana sikyakaaba ne lufuluma ate n'olwa ninseno ne lufuluma n'olulala lwe yawandiikirayo Namubiru ne lufuluma ate ng'olwa ninseno era ne lufuluma so bizze bibaawo naye ebiseera ebisinga ono aluyimba taluyinaamu interest oluwe terugenda wala because aba tagenda du promotinga tagenda dukolera video ne ku channel ze tagenda duteekayo kati ebiseera ebisinga kirutta amaanyi n'abawagizi bayinza obutalufaako kwabalaba naye aba alusudde ebbali so katuyinza obutalubyeraliikirira nnyo naye kyenyinza okugamba Shiba bw'aba alaba Shell kino kirina kuggwa wakati we na Jeff because Jeff ye mastermind ennyimba yazirina era yazirinako obuyinza genda otuule naye mulage ennyimba z'okyayagala ze mwakola omuwe ssente ze because kati ye Jeff omutuufu bw'oba tomuwadde ssente ze tagenda kuwa nnyimba ezo Jeff omutuufu ate Shiba amumanyi n'okusinga kwata genda osinka ne Jeff kasa boogera mugambe luno oluyimba ne luno ne boogera luno oluyimba luno ne luno ne luno ne luno nzaagala ziri endala ne bwokola ki ne bozitunda because kati akulazeeko nti ali mu kuzitunda kati gendayo yogera naye mulage ennyimba z'oyagalamu luno ne luno ne luno ne luno nzaagala then akugambe mpa ssente zange because yacha josoko okugamba okwate ssente kuba era abakimanya ozirina okwate ssente ozimuwe Jeff talina buzibu na nnyimba alina nnyingi ajja zikulekera tujja kuddamu kulaba bintu bino simple bebiri ewa Shiba anti sawe na UK ali mukweyagala kubabato akola sente baba dawo nga beekuba nga bagamba nti afulumiza tiimu ye biki abayimbi bisimanyi naye anyway nze awo sijjagala kubanga Adam manyi tayagala biwulira naye kale ayogera kyogere kasirye kasiige bata
Anyway, nenga nga wetumaliriza aliwo olugambo olutambula mbu olutambula omaye ennaku ezo weekend week ewedde tubali tugulawo headquarters za NUP twalabyeko omukulu Big Eye ng'agenda bamwaniriza bulungi oluvannyuma lwo yali nti yabula ebandiga ebuze nekolaki nekomawo anti omuntu waba abuze n'akomawo ne bamwaniriza ne bamwaniriza bulungi nnyo awo yasinzidde n'afuna amaanyi ne watandika okuwulira olugambo nti agenda tukolera ayinza otukolerayo ka concert just tugambe tino kale lugambo Big Eye asobola okukola concert n'ekikuba naye officially yakyeganye bwe twali ku BBS yagenda takiinaamu mukono n'agamba ebintu by'abalinamu omukono bitandikira ku peegi ye yakyeganye kuba olwedde twagenza otuuka ku seti ku matya nga kyafulumidde abadde agala mukuba naye kamutali kuba we yakyeganidde mba munnanfusi kuba yakyeganidde nabadde ku seti naga sikiinaamu mukono mugendera ebintu byonna byemba nninamu omukono kitandikira ku ki kati Adamu ate bamuwa mukuba nedda promota wajja n'amuwa ssente tagikola ati yagambye kaseera kano takiriimu era ku tebannazimuwa wamma Big Eye star boss usipime tuteekereyo ekivvulu obadde omusi usipime awo omusajja wange nnyo babeeyo omu ku basajja kati obadde oyogera ku social capital that is the guy y'omu ku basajja bolowooza teri amuyinako buzibu wano teri amuyinako buzibu era buli gw'osanga alina obuzibu ku Big Eye bw'onoonyereza ennyo Big Eye aba yabeererawo ko ku muntu oyo kyekimulwanya n'oli oli gw'omanyi Big Eye gw'alwana naye bw'onoomunoonyerezaako ennyo tojja kuddamu muwolereza buli lutalo lw'owuliramu omuntu oyo Big Eye gw'alwana naye omuntu oyo yabeera n'obuzibu omwana oyo mubi olutalo lw'oyingiramu lwakubanja kuwerekera yakutyawa omwana oyo Big Eye noono omukulu balina oyinza okugwa wakati mu crossfire era n'aziiza ziyona era omuntu y'omu mutomirako obuzibu bakugamba olaba omukka guva ewantu tewabulawo ki anti kati ono alina ebyama bingi jukira nti omuntu akusonaasona akuyita omumanyi nti alina ebyama bingi Big Eye alina ebyama bingi kati kyova oyitayagala lutalo lugende wala nze nga nyinza okugamba oluusi kiyinza obutabali ku byama passe kubanga abantu abawangalako ababiri kitegeeza buli omu alina ebyama byamu nebisobola okuba damaging n'okukola kino okusinga naye oluusi mulimu woopimamu abantu bangi balwana entalo nga beepimye mu ngeri gye batandyepimyemu eriyo omuntu gw'ogamba nti okusinziira wendi kati gundi sijja lwana naye kamuleke kubanga olutalo olutandika alufunamu okukola ki okusinga ng'olina w'oliko nga ye akola ki ebyaddala gamazima kino kibuuzo kikyo honestly speaking nange kino njagala kibuuza ye ennwana y'entalo tokimanyi nti yanjawulo ati n'okusirika lukiri part of the kali kyegambye gwe waki olowooza nti aba tumuzeemu waliwo akawunti eri ku TikTok teri mannya ga Jeff eriko Bonnie Breast era omukulu Bonnie Breast era omukulu bw'abeera kuli tayogera still yenyenyamu bwenyenya bwati era abantu bagoberera kubanga bakimanyira nti takola ki era kyoyogera ku nnwana ez'enjawulo ye bwalwadde njagala kuwaayo kamuwama esi twaliko ne Kasuku yali ku kamera wa n'agamba ye baamusasulako ssente okulwanyisa Big Eye ng'agamba Kenzo ye yamusasula ate bino byabigabo bya Kasuku ye yabyogera ye bwati bwe yabyogera yagamba Kenzo yamuwa ssente alwanyise Big Eye agenda okuba ennyimba ze na buli kimu era bwe bava n'okulwana biri bye beekuba ku press conference Kenzo ne Kasuku kale bwe beekuba kale bwe baakuba omu naye kati oyagala omuntu omale kufa omu yatakula munne kasiri wali oyagala bamale kutta muntu kati nze wamma kye mbatengezaho okugamba amma nti mu ndongo muno abantu beerwanyisa naye tebavaayo kwogera nti kasiri osobola okuvaayo osobola postinga ng'olumba esi n'akuddamu ne mwereetera mu bigambo nze bye sibiinaako buzibu by the way ebyo ebigambo naye senga omanye entalo ezikyasinza okuba embi mu ndongo muno z'entalo ezitali za bigambo abantu beereetera
waliwo abantu mu ndongo muno abataddemu ssente mpitirivu olwanyisa bannaabwe nga teboogera oluusi na manager talina linnya talina ddoboozi naye nga ssente zaateekamu olwanyisa banne nga mpitirivu n'omusaayi guyiika mu ndongo muno buli lunaku n'abasinga tebabimanyi kati ffe bye tugamba nti abantu beerwanyisa naye teboogera ng'olina bukakafu kiti tamuddisa ate era Ronnie Market nali ngambako abantu lumu we nali ku TikTok live awo nga mbagamba nti abayimbi b'e Uganda abamu balinga mayembe akubira mu mpewo ati oba tumulaba okajja kweta kuloti nga kikuba tokiraba olutaddala tulina abayimbi wano tulina bamanager tulina bapulezenta nga alinga mayembe ate nga mu kugenda oyinza nagenda weebuze ku ye jjajja bindi bubi nga bakaye jjajja mayembe kati ate abo be basinga okubeera ddedire nti ebiseera ebisinga waliwo gwe baali batunyumizaako awo yali pulezenta ku rediyo emu n'abaako omuyimbi gwatyokoza bano abakulukulu abasirika kati ono teyamukayanya yagenda mu management n'aseesa ono akaliro n'atandika okukawulira kati mu kwetaasa bamugamba bamaneja baano nno omuntu gwe bawulira ye gundi era n'ogenda oyogereko naye oyinza omaliriza ng'ensonga agikusolovingidde kati ne yeetooloola n'agenda ew'omuntu oyo n'ayogera naye onamugamba bibaawo ebyo mirimu kandabe kye nnyinza okukola bw'amala okumutaasa ono n'atuuka ekiseera ng'alina kujjawo ono nga ye bw'oyaawe kumbe lyejjembe eryali likola ki eryali limukuba naye nga taliraba kati abayimbi mwebali nga balinga mayembe gennyini amayembe ga kifaalu obukanja kwetakula tomanyi akola ki bw'omanyi ssente zitambula mu ndongo ate ne mu blogging business eno kati mwebali bangi omanyi ssente omuntu asobola okukubuulira nabo bafuna ssente lwakwani kati munnaye tuli ku ya S media tulina betayosobola kwogera nnyo kubanga naye era ayinamu bakyaliibe wamma naawe olinayo bakyaliibo tetwagala kuyingira nnyo naye ngaera munna babawa ssente ŋŋamba banne naye nga anyway Ronnie Mark nga tumaliriza kimbi bibiri tumalirize Ronnie Mark sibula ku bantu basebo ne bannyabo Brian tukoze tutya tuli awo Brian ono muveeko shiba wakabita yeetaaga kujubisa abadde muyimbi omunene omukazi asinga okumala emyaka 10 nange nkikiriza nti wakabita kati ate oyo oba ojubisa waaki oyo ng'olwedde abadde munene for 10 years kitegedde ate kirala shiba kyalina wano abasinga kye batamumanyiiko alina omutima omulungi omumanyi ffe twogera nnyo ku by'emitima ebyo because abayimbi abasinga bali toxic abayimbi abasinga bali ill-mannered abayimbi abasinga bali user abayimbi abasinga bw'otuuka mu personal level si bantu balungi kiri kyekita social capital gye yabadde ayogerako baziiza obola abantu balungi babiiga yabo bantu balungi kyova nti abantu babaagala kati abayimbi abasinga si bantu balungi naye kati oyo shiba alina omutima omulungi bw'oba omusembereddeko okozeeko naye okimanyi agaba ayamba alina omutima mulungi ate ayagaliza so abantu we bato batono naddala abayimbi abakazi batabbu so shiba tukutumiddeko nnyo wamma wano ku S media kati badde nsiibula wamma ffe tukwagala nnyo nze esi Brian atakwagala yono naye ffe tukwagala wamma basebo ne bannyabo akolere owaye ffe tulina ki fe abalina abantu abadde ayogera okusala ebigambo ku platform ezimuti siibula basebo ne bannyabo njagala bategeeza wamma nze anteekamu ssente bamuyita Uncle Bob kikulume Uncle Bob sebo nkutumiddeko nnyo omusajja wange wa Subi General Hardware sebo abantu bano tebannaba kuzimba lwakubalabira wano nga beewaga ngenda bakuleetera sebo tukuwagire sebo oyo musajja wange nnyo kikulume nga tumaliriza naye nja kwogerako ku shiba kye yakoze wabula nze nja kyogerako mu context bwetyo shiba kye yakoze buli artist yenna kyateekeddwa okukola bw'oba ng'ofunye trip ng'oyagala okutambula tambula n'abantu naddala abo abakugattako bano abaana bonna baddansa over the years bazenga bakola challenges bazinira ku nnyimba za shiba of which they are contributing to the brand kitegeeza oba performinga nabe Kampala performance n'ebaayo bw'ofuna windi ng'osobola batwala ewa UK era performance esigale ng'abantu bafuna that same experience olina okukola ki olina batwala lwakuba abamu ekituuka ku level ate nononoza muganda wo w'egindi nononoza ki naye ate waliwo abali ku ttiimu yo okitegeera era ekirala kye tusobola okwongerako abantu bano abakwata content wammwe ensi we yatuuse eri digital content ono mulungi ate mumufunamu
imagine otutta abaana abo bonna kuba bonna balina numbers ennungi n'otwalirako n'omuntu adocumenting olugendo lwammwe okuva emutandisa okusimbula nga mugenda ebigendo bba ku nnyonyi ebigendo bba UK ne mu documenting ebitwe nga bwe mupostinga kiyambako okukuza n'abasigadde waka experience basigala bagikola ki bagifuna of the person of the caliber of Shiba kitegeeza nti osobola n'okuba ne manager ali strategic enough nga mubazi ng'asobola okumanya nti trip y'Ebungereza gy'ogendako ojja genda ne baddansa bonna balina numbers bwe ziti tufuneyo company egenda sponsoringa ti Shiba nga company ye sponsoringa kutambula kwa Shiba ne mwambala obutishirt bwayo buki nabana abaana obo bawaako kubanga balina contribute numbers kebe company yenyo mwambala tickets ez'obwerere kubanga you are going to contribute ne sente ne mukola ki ne mufuna teamwork makes a dream work ate gye mukoma okuba abangi mujjayo omulamu ogwa numbers ki don't lie okitegeera so kati imagine company ennene wano kangeze zino beverages company nga mwaji pitching before noga lita dansoro kwali bwati bwakola Cathay kwali bwati bwakola Uganda Airlines no pitching then inofuna Brian wamwe ne mumuteeka mu ticket naye ogugwe bwa nga bikola ki nga bijjo kitegeera so tuteekeddwa okutekinga advantage y'ebintu ebyo byonna okola ki okubanga tukola ki nga tubifuna mu kitegeera naye ekyo artist kyateekeddwa okukola bakuyise gwaziza ziyoni ku nnyonyi oteekeddwa kuteekako musajja nga mukubi wa jita obanga mukubi wa kivugo ba backup omulungi to put up a good performance side ono gyoba okoze eki gyoba olazo kitegeera naye nga mukumaliriza nze Kasirye Adam Card ndi mutunulizi w'ensonga za art ne entertainment industry ndi mutunzi wangoye ndi mutembeeyi engoye zange zizo zibeerawo aloni maka t-shirt za mitwalo 5 japa za mitwalo 8 bamufuna mpola bategeere osobola okukonako Roni maka tanatwala wanko Bob naye kupa kuseta sana anko Bob agenda kuli saati obo buntu butono nnyo naye size yo girina ne seta mpe kombera kuzira ivo buli kase ate bukadde bwange nasoka kunyweza nnyonze ati kunywezeza ate kati male kusiba muguwa ekya sente inanyweza nnyonze naye kati ekya t-shirt just a colorway anko Bob mukulu yono agula t-shirt ne jampa t-shirt ndozo nayo na size ye iye sina size ze sifurumia Uncle Bob nekirero wasaddi okuwasa kulujja kuno badde bagala kubandike we mwanyi neera nkyaremedde kazivunde abadde Ron Mark Kiyingi ne Kasirye Adam thank you so much for them social media mliro mwe namba tumiddeko mwenna abatwala obudde okulaba madamu wa Maka mutumire madamu wa Maka oyo no mukwano gwange mwogere erinnya Roda Kiyingi kati erinnya mba mwakola ki erinnya mba erinnya lirivaawo ne tuteekako Kiyingi wama tumiddeko sweetheart nkwagala nnyo Ron Mark nawe mutumire naye nga tukwagala nnyo nze abadde naye mubulire essaawa zetubadde wano naye nga tubagala nnyo mwenna bamusizi otulabira mbadde esi wano kwata with esi we meet next time we love you all